ansaba obuzetaala kuba kiriko abali ku program ekigunda mugamba ki mulina Ronnie producer Ronnie on this one big up on yourself naba kiriko social distance wenjaka tutunulire project yaffe eno tukusanze otera okoze project ezenjawulo nsaba omuntu alaba ekigunda for the very first time erinnya lyo lizitowa nnyo okusinga gwe omuntu tolabika nnyo njaka tutunulire Ronnie yani Ronnie songwriter audio producer so awo wenye tutandike Ronnie akoze nyimba ki akoze nyimba kuba ku kiri mu mateeka champion Jose Chameleone Semikozo Enyanda waya Ndiyo Wakaima feelings enyimba zonna zokoze zinyingi oyinamu omukono okola bukozi ne balita demo netukola no basically 95% enyimba ze produce mbana ziwani 95% zonna mbana ziwani kazina kuva ku intro paka ku out mbuzibu ki bwofuna mu kuandika enyimba Ronnie kuandika enyimba sinabafuna mu nyobo tebannakunyaga kolagana na mikwano gyange sikolagana n'abatali mikwano gyange then audio production ovaayo obeera wali omuganda wange Remix mukola finally olunaku lwaleero kiraga oli anda ne Bebe Cool mulina contract ne Bebe Cool tukolera ku friendship so tewali contract tewali open contract are you free to nzijanga city under that camp osobola okumbolera oluyimba bulungi studio yaffe yavawo gye wali okoze obwekyalo so okolera ewooli n'okolera newo njagala tunule Ronnie lwaki toyimba saagala kuyimba naligatudduka buzibu ki bwofunye mu audio production maybe tetusasula nga etwandisasudwa okay so netubeera mu mbeera eyinza okuba nga teyesiimusa kitegera because elsewhere ogenda mu nsi endala audio producer akuba luyimba olwo nalyako olupaka nazimbirayo ennyumba naye kati nze zenkubaliriza okay Ronnie gatudduka nsaba abantu abakufuna yo projects because services n'enyimba zokoze bambi nungi ate nyingi bakufuna batya ku bantu bakolera Instagram osobola okufuna ku Ronnie on this one Facebook Ronnie on this one Twitter Ronnie on this one wonna kunamba esimu ompulira kuwa Airtel njagala omukulabi mutubadde ku sente ya muganda waffe nga obadde olwaki ate oli ku tiimu ya Gulunet so gwe n'oba tewakola obaawo okay nga tudduka njagala baani b'ogamba butuufu tonnabakolera naye wandi bakolera okola nabo muyinza okukola magic mu studio nga tonnabakolera e Kampala mu babiri mu Uganda bebaddeyo okukolera abakolera bonna serina bwe negoma nti ono njagala mukolera okuleka eyegomba profit wange mu Uganda buli muyimbi basimeko bonna mbakoledde okay atageja tati abana MC Bra DJ Santos Rupi wetu tambule kigunda tubawo mpulapula nga tukuyisa mu weekend tetukompitinganye nate of course we set the pace others to follow so mbebaziza nnyo okubanga mbadde producer Ronnie Kokatagula official video show later upon yourself shine behind the camera all outer the music or the virtual media so wetu tambule later upon yourself clear